Ebitundu 80 ku 100 by'abantu abawangalira mu disitulikiti ya Kamuli bayimiriddewo ku bulimi. Kati ku nteekateeka ez'enjawulo gavumenti zeevuddeyo nazo okulaba ng'eyamba abalimi bano mwe mulina okubagabira enkumbi ezibayambako mu kulima. Ye disitulikiti ya Kamuli yaweebwa enkumbi 97,000 okugabira abatuuze. Mu nteekateeka y'okuwa enkumbi zino ssentebe wa disitulikiti ya Kamuli Kalooli Dizaala aliko by'ayogedde. Buli isomero libe ne school garden era buli isomero lya gavumenti tuli kuliwa embago 500 imo muli eyo mukakase ntika y'abasomesa tibatwala mbago oluuyi. Era ono alabudde abanaakwatibwa nga batunda enkumbi zino okusana babasuubira okujja ekyojamiro ku bantu okubawa enkumbi nti baleka manye ng'akoza n'owebbwa. Imwe muli sayininga wano aye bw'otalireeta lisiti eyo eraga nti bano n'abafunia balamuniwa bwananoonya ate muyinza oba mulirowooza kubalamuwola minisita aye zena nize balamu wano kubanga banange zena anambola ebintu bino n'akola ki n'alondoola. Amyuka akulira abakozi mu disitulikiti eno Badru Ssentongo ategeezezza nti bagenda kulondola enteekateeka eno era anaasangibwa ng'agikozesa mu bukyamu wa kukangavulwa. Buli omu n'omulimu gwe gwa production ne extension staff yonna eri eyo okulondoola n'okulaga abantu ebyobulimi birina kutambula. Buli omu agabanako okunenyezebwa okwo bwe bbanga temukoze. N'olwekyo tuwasaba mutuyambe muzikozese tusobole okulaba nga ate eno naffe tusikowalinga. Amyuka omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti eno eya Kamuli Adonai Mafumo akubiriza abagenda okufuna enkumbi okuzikozesa obulungi okwekulaakulanya kubanga y'emu ku nteekateeka za gavumenti ez'okuggya abantu bayo mu bwavu. Embago dino biri erimu kubikozesebwa okwompulimentinga n'okwongera amaanyi mu nteekateeka donna ediriwo nga bwe twidde obulungi edda PDM n'eddenkulaakulana ni programu zonna n'eddenkulaakulana de twidde. Nenda kubakobera nti amaiso gaife gajja kuba wansi ino okulingira nti embago dino mudituusa ku bantu ba wansi. Mu kyalo eyo eriyo omuntu ow'owansi nga tasobola agema mutwalo oba mulala 2 kujagula mbago. So bwaba bayirawo chance naafuna embago n'agikozesa ekisaaniire embago ya mutwalo yesobola okukungula obukaire obusobo obuna mu myezi 6. Enkumbi zigabidde okwetoola eggwanga lyonna nga buli maka gaweebwa enkumbi emu kigasobozese okwongera ku mmere gye balima akwotadde n'okwejja mu bwavu nga bayita mu bulimi.